omwana nga fresh kid bw'afuna ekirooto ekyo n'akitegeera gift n'ekula ateekwa okufuna abamuyamba abamwetoloola otherwise asobola okunywa enjaga ku myaka 12 bw'atafuna amuyamba asobola okwonooneka asobola okuva mu ssomero kyovulaba nti neebaza abamwetoolodde bakyamukuumidde mu ssomero naye nga bw'otunuulira omwana ono ng'ayogera olaba omwoyo gwe nti mukulu okusinga emyaka asobola okulizoninga out n'ogamba kati abazungu bo we batusingira omwana oyo bwe bamufuna kati kankwewuunyise ffe twamutwala mu primary kuddamu kusoma math science social studies english singa abadde mu bazungu yali badde mu music school ne bamusomesa science english math nga wa music yali genza okweza emyaka 12 ng'alinga ba Justin Bieber nga is a star nga is a celebrity kati wano ekirooto kye ajja kukoowa bitabo bino ebyokutuula mu kiraasi okusoma so nga yali yambiddwa gwe Messi alina degree yakulira mu academy Sanchez yali ayuza mu washing gwolooza bwe babeera mu academy tebasoma babasomesa ebisaanidde ebinaabasobozesa okubeera mu nsi babeere ba mugaso eri abalala awo nkubiriza ekibuuzo abantu bemufuna abajja mu malwaliro gammwe gano nze kandiyita eddwaliro kuba ojja ne bakujjanjaba and I believe you guys are doctors abantu abajja eno weebale nnyo abantu abajja eno obuzibu bwe musinza okulaba ne byemulaba silabasi yaffe ya Uganda nfu omwana okusoma P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P6, P7, senior 1, senior 2, senior 3, senior 4, senior 5, senior 6. Waliwo mukwano gwange yambuza n'angamba otuuka ku mwana senior 6 n'ombuuza okay kati ki ky'ogenda okubeera n'agamba anti kati ngenda lowooleza ku campus wali eri kye ngenda okusoma ekituufu naye ng'ate ayogera mazima agamba ku campus wali eri kati oba ku campus awo nkole mascom kati oba nkole law ate daddy aŋŋamba ayagala nkole medicine kati mukwano wange n'aŋŋamba ogenda okufaininga ng'omwana alinganga giri emyaka gyonna egiri wasted awe nkubuliza sirabasi yaffe nfu biri ebintu bibiri osobola okuyita mu ssomero oba essomero lisobola okukuyitamu osobola okuyita mu ssomero oba essomero lisobola okukola ki abazungu bwe baali wano bino abavubuka simanyi oba babagala nnyo okubimanya abazungu bwe baali wano Uganda yafuna independence as a result of a shock tebaasuubira nti twali tusobola okufuna obwetwaze by 1962 okwekalakaasa okwaliwo n'okulwana ennyo okulaba nga twetongola kwabakanga ne batuteera ensi nga tebali redde naye bwe baali wano nga batufuga balowooza nti basobola okufuga ensi eno ne bagicontrollinga the fourth third of the population akantu akatono ennyo ku population kalowooza kasobola okufuga ensi kati baatuuka ekiseera ne bafuna obuzibu mu kukuŋŋaanya emisolo mu kulondoola abantu mu kukulembera abantu naye ne bagamba bannange nga tumenyeka tufune abayambi mu kufuna ababayambako baleeta Alan Cruz bamusomese engeri gye bakuŋŋaanya omusolo nga muyambi ne baleeta Ssenkaayi bamusomese engeri gye bakungamu abantu nga muyambi kitegeeza Alan Cruz yali alina gw'alipootingira Ssenkaayi yali alina gw'alipootingira laba gw'alipootingira bw'avaawo nga teyeetegese n'aleka lipoota afuuka omu agenda okutwala ekintu mu maaso education system yaffe bwetyo bwejja ng'esomesa bagoberera balala so si bakulembera balala okitegedde esomesa bagoberera so si bakulembera balala kakati omuntu n'abeerawo nga tamanyi bwe bakozesa buyinza n'abuwesitinga kati kye bayita okusoma n'ebisomesebwa olwaleero tebyali badde bibi n'ebiteekateeka omwana nga bimuteekerateekera ensi ya 1960 1970 1980 ensi eyo yagenda dda naye tukyateekateeka abantu ab'ebiseera ki ebyo ebikadde naye ng'ate tuzze mu nsi nga waliwo smart mobile phone smart tv tuzze mu nsi nga waliwo internet tuzze mu nsi nga waliwo zoom waliwo youtube kati tetwateekateeka baana nga tubateekerateekera ensi eno etukanze bukanzi
kyova olaba nti omwana amala diguli n'afuluma n'amala emyaka 10 ng'anoonya mulimu kubanga baamusomesa kugoberera si kwekulembera. Kankubuuze, kino kyokola wakisoma mu yunivasite ki? Amawulire nasoma kino kyokola kino golooza teri baasoma mawulire kino bakikola? Era gye bali ku street bano bankubira n'okunkubira ku telefayineri y'emirimu. Kakati gwe ofuuse omukulembeze olw'okutegeera ky'oli. Okusoma kuli si kubi naye tuteekwa okugattamu ekirungo bwe buntu bwo bwe nayogeddeko. Ne bw'oba ne doctorate naye nga totegedde ggwe space yo mu nsi ofa ne doctorate yo nga bagamba bugambi yo doctor ng'ogoberera balala. So nga waali badde ogobererwa, kankubuulire, buli muntu yatondebwa nga ali great. Era abo bonna bulaba abalaba, they are great people. Tugenda bitambula mu Lungereza. Greatness is a product of influence. Tosobola kubeera mu sukkulumu, greatness bwe busukkulumu. Tosobola kubeera mu sukkulumu okujjako nga waliwo abantu bangi ng'obulamu bwo bukwata ku bulamu bwabwe. Kye tuyita influence. Influence is a product of significance. Tosobola kubanga obulamu bwo bukwata ku bantu abalala okujjako nga oli wa mugaso. You're important mu society. Importance or significance is a product of value. Tosobola kubanga oli wa mugaso okujjako nga muggwe mulimu omuwendo. Value is a result of refinement. Tosobola kuba na muwendo okujjako nga bakukunyiza ne bakutendeka okulaba nga bajjayo omuwendo ogwo. Gold bwava mu ttaka si bwatunda nga bamaze okuyita mu byuma. Gende mubende abaana bakka mu mikutu eyo n'atambula okuva ku Bulange paka eri ekatwe ng'ali wansi eyo mu ttaka ng'alina ssente alindidde ku Bulange, n'ajja ne bugolodi abukuŋŋaanyizza bapima wali n'asasula. Bamuwa obusente butono, naye omusajja oyo atunda gold ne bamutwala e Bungereza ne bamurifayininga n'afulumira ku ssaawa nga yakakadde ka $. Ekitegeeza naawe omuwendo gw'okulabika wateekwa okubeerawo ebbanga ng'ozze bakutraininga. Ne bw'ozaalibwa ng'oli gifted nti oli muyimbi, oteekwa okugenda ku voice training, oteekwa okugenda wa producer akugamba kino tukikyuse, naye tekijjaawo kirabo kyo. That is uniqueness. Uniqueness is a product of a gift. Gwe tosobola kusamba mupiira, si kirabo kyo. Obunkumu bwo ekikwawula ku bantu abalala kye kirabo kyo kyeki eriba mboozi ya lulala. Kati ate ekirabo ekyo kiva eri Katondawo. A gift is given by God. Buli muntu gw'olaba alina ekirabo Katonda kye yamuwa. Ekirabo ekyo kyetaaga skill. Bw'oba musambi wa mupiira ng'oli gifted, weetaaga trainer ku kisaawe akuteeketeeke, kye bayita skill. Ofune skill y'okukozesa ekitone kyo. Kati omwana education, degree, diploma, certificate, skill eteekwa okumuyamba okukozesa ekirabo kye. Ekibuuzo, ekirabo kye yava mu yunivasite ng'akimanyi? Twala ekyokulabika eno si mmeeza. Singa wano wabaddewo ogwo muti njagala kunoga muyembe naye sigutuuka, ng'emmeeza eri wala nsika emmeeza nenjireeta awali omuti nenninnyako nennoga ki? Omuyembe. Bwe mmala okunoga omuyembe sitera nakuzzaayo mmeeza kubanga emmeeza teyali nkulu. Diguli mmeeza ekuweebwa olinnyeko onoge. Bwe tomanyi kyakunoga ofa nayo. Kyova olaba bali mu field abanoga ate tebazirina. Bo baamanya kye baagala okunoga ne bakikolerera, oba badropings out oba badroping out ne bakikolerera ku ssaawa zino banoga. Kati ate obuzibu bwo obujja okubayamba nti ku kye bakola kubulako skill. Etya ebayamba okukuza ekyo kye banoga basobole okukizaazaamu kigejje nti ne bwe batuuka ekiseera nga tebakyasobola kuwalampa kunoga baba bakyasobola okunogerwa. Waliwo omukwano gwange yaŋŋamba naŋŋamba lwaki abaana abasinga mu class babeeranga ba number 1 babakulembera kuva nasale paka ku university nga bakulembera. Naga naye abo abaana abakulembera saawa zino ate be basaba balankuluza emirimu, bw'osanga ng'ate bo bakulaga ensi yagaana nnyo. Ati ekyo kitegeeza kyeki kye nkugambye nti ensi y'omu ssomero eteekerateekera omwana ensi etakyaliwo. Ebulamu ekirungo kino ekyo kyolina ekyakuleetera okukola celebrity track, okukola Mama Brighton. Tewali yabikugamba mu ssomero nti kati genda
ku recording mama Brighton nedda naawe wawulira okwagala mu ggwe nogamba n'ekintu kino nkisobola n'okikola n'obwagazi mu kukyagala mwe muvudde ebirungi byonna by'olina kati bino ebitabo bijja kukuyambako buyambi nti njagala ekiseera kituuke ng'eno company media company olaba ba Oprah Winfrey njagala ekiseera kituuke nga kino ekintu kifaanana bwe kityo ekikuyamba okutuuka awo oteekwa okuba nga olengerayo kyekisigala nga kikusika kyova olaba nti oteekwa okuba n'ekirooto nga kiri wala nga tokituukako mangu abantu abasinga wano abaana baffe ebirooto byabwe bibali kumpi waliwo omwana eyakedde e Kampala ng'anoonya 2,000 aliemu ekikomando yayiyayiiza n'asika akasawo n'afuna 1,000 n'ayiya wano bwe yafunye 5 yafunye shock kuba yakedde ayagala 2 ate yafunye 5 n'addayo mu kigoma n'alatta alinze nkya ebirooto bye byakoze eki naye ate waliwo ayagala okufuuka president kiri muliwa wala naye akola nnyo okulaba ng'asigala yeesika ne president Museveni ayagala kufuuka ki presidenti era naye ayiiya kyova olaba ekikwewunyisa kimu abakulembera ensi eno basula batunula be bakulembera basula beebase n'amagulu ne bagolola abasajja abatukulembera mu meeting bazikola kiro ng'ensi ekkakkanyi ng'esirise amazima tebeebaka naye ate ffe bakulembera tumanyi n'okulemera mu buliri ku ssaawa emu